Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamwisa mwena abali kumbona sawa dino. Balamusiza mwena abanda bekiseera kino. I send greetings to all of you that are watching me right now. Mbaile tuli muntu mukozi wa videos era video dino ngatetera kubikola katulina abantu betwabirekera ayi tujira okubona nga twena tulina okuvaayo tubenga twenikira mu nsonga eno. Okusookera ddala nenda okuba isusayo mwena abasobola okujja okuwerekera comrade waffe Honorable Muhammad Segirinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yatuva ku maiso kulikeyo mwena era ekisinza okundeeta wano ndogere ku yemuli abana Uganda n'abantu mwena abajja okuba nga babona video eno n'ensonga edaali mu bulamu mu bulwaire ni mu kufa ni mu kuziika comrade waffe Honorable Segirinya. Ekisookera ddala Segirinya okutufaako kyatukosa era kyatukola bubi ino ngaife abanankyukakyuka because yali aplayinga role ya maani ino okuba nga agayitako kunkyukakyuka. Mangu briefly tuli kwenda kubalwisaayo kubanga tugenda kubamalira ino bwire nga video ndala eno nendo bakakasa nti ekisookera ddala bye twakola byonna nga abanankyukakyuka bye twali tulina okukola. Era yali kutwogera ku mungeri embi eri negative, kitegeeza nti oyo alina feelings oba alina obukyayi kuba nankyukakyuka. Era nebaza ino Katonda eyawa Honorable Segirinya amagezi yamuwa n'obuvumu okwogera ebigambo byonna bye twatambulizaako okuziika kwe ng'akaali mulamu. Nenda okubye mu munankyuka wena ali eyo Segirinya abakubanga tiyayogera bigambo bino byonna ng'akaali mulamu kyandibaire kitya bwe kibanga tuli kubanga tunenezebwa ku level tineeyo eriwo gye muli kubona watyanga Segirinya yafa nga tayogera ebigambo bino. Segirinya yafa ng'atukobera engeri gyalina okuziikibwamu. Segirinya yajja okufa ng'atulambira abantu balina okwogera ku lumbe lwe. Segirinya yayogera buli kimu nga mulamu. So nze ng'omuntu nviireyo okuba nga mbakuba nti abanankyukakyuka mwena kano n'akaseera okuba nga mwena muvaayo buli muntu abenga alaama ekyo kyayenda kikolebwe mu kuziika kwe oba nga afiire. Kuba tetwenda kino kyetwatandika tulina okukimaliriza kubanga olutalo lwe twatandika tulina okubona nga tulwana luwe. Abanaalumaliriza alhamdulillah, abataalumalirize alhamdulillah, aye nga lulina okuwa. Tulina okutoola ku Mwami Museveni n'abantu be boona nga bwe bali. Era tebijja kuba byangu. Ate mu bino titujja kusiimisa buli muntu. Waliwo omuntu omwami gwe nayenze ku TikTok okwo yakubye nti togezanga mu bulamu bw'ensi eno okuvanga mu kalakitayo abantu gye bakumaniremu. Togezanga kuva mu kalakitayo. Era olaatayidanga kukudoga nti kubanga olina kalakita gy'olimu, oli muyaye, olitambula oti, olikwogera oti. Leberanga mu kalakitayo because mwosobola okulwanira olutalo era mwosobola okuyigusa ensonga. So ensonga endeese wano olunaku olwaleero abanankyuka twena tuweeye ebiraamo byaffe essaawa dino. Ebiraamo tibigema ku kugabana bintu byonka, properties, vehicle, car, amataka, houses, man and what, but ebiraamo bijja ni ku mbeera gy'oyenda ebeewo nga bali kukuziika. Era nze ndikubakubera abanankyukakyuka mwena abakaali n'obulamu ssaawa dino because tomana abatunoonye okutuyita bakaaliwo aye nga ssaawa yonna tujja kukola ki? Tujja kubawangula. Buli muntu alina okuvaayo ayogera ebigambo Segirinya bye byayogera bibe ku record because Segirinya abakufa nga tayogera ebigambo bino embeera gye tuli mu nguli yindi. Aye buli kye twakola n'ekyo Segirinya kyatukola mu bulamu. Buli kye twakola ku lumbe n'ekyo Segirinya kyatukola mu bulamu. Aye twafuna obuzibu bw'abantu ab'emyoyo emitono, abantu abalingirira esente, abantu abatwala esente nga nedimala buli kimu nedikuleetawo embeera eno yonna. Era nze ng'omuntu ndikubakubira kino olunaku olwaleero. Nze bwe bukyanga kunkyo ni bandita. Nze swengere bwe bukyanga kunkyo ni bandita abo batuyiganya. Ekisookera ddala National Unity Platform takes over
My Burial Arrangements takes 100%. Buti bana abandi family yembaire nkolera mikwano gyange balina okuleta programu submitting weri National Unity Platform bagifitting mu programu ya National Unity Platform. Ekyo ndikubakobera era kino ndikwenda kibe wano ku record kisigalewo. National Unity Platform takes over My Burial Arrangements. Kidana kutuuka time ojo obusiraamu bulungi nti obusiraamu tuna tubwegera ku level ndala n'eddiini lyonka buli muntu lyasobola okwega okusinziira ku ekyo kyaba ali kwenda. Kyosobola okwagana sheikh nga wa myaka 10 era wayagana sheikh nga wa myaka 6. Obusiraamu kyo kituyamba. Omuntu bw'aba ajja ebikolebwa ku kuziika omuntu nga musiraamu ni bw'aba wa myaka 12 ni bw'aba wa myaka 2 ni bw'aba wa 15 ni bw'aba foot soldier ayinga ajja ekikolebwa asobola okunziika. Because time ida kutuuka esente ndibenga dikozesebwa nimba na idini nti oyo mutamuziika oyo mutajja kumusabira. Aife mubusiraamu kirungi nti buli muntu bw'aba ajja ekikolebwa asobola okuziika omuntu. Mubibona mu masomero g'ekisiraamu amasomero ag'abasiraamu abaana ebasomera ag'abasiraamu nti basomesa abaana engeri ye banazaamu omuntu ye bamuzinga okumusaalira n'okujja okumuziika abayikere wansi mu kabuli. Era bwe kibange eno ndivo gye kituuseeko nti buti sente diteebwa abantu beekyanga abantu beefula ku bantu tuyidda kutwala ba foot soldier twete ba masheeka batendeke nife bye tuyindiko ebitono tubenga tutendeka ba foot soldier batandika okutuziika ife abasiraamu. Kubanga ekisera kidda kutuuka bageme sheekh bamukube nti oyo twekizibwa kumuziika olwa kino ni kino. Kubanga abantu benda okuliira oluvimbo ku bantu abafiire ate nga twenda nga tuli balamu. Olitegeera tusobesa omuntu tukobe nti bwe kiremanga salati janaiza takbira ina esooka tukola kino eyokubiri tukola kino eyokusatu tukola kino eyokuna tukola kino. Era nze maze okubalamira bana era aba National Unity Platform abanankyukakyuka mwena mutaikirizanga muntu yena anekuusa nze obani ng'aliko okukutana ababaire abalabe baife yamala yatandika okwenda okukyusakyusa ebintu kubanga wa family body watch. Never mutaikirizanga mwemereranga ku magulu abiri mwemereranga ku mazima nga bwe mwayemereire ewa Bunale Busegirinya Muhammad mukama muwe ekiwumule ky'emirembe mwemereranga. Era kino ndikwenda abanankyukakyuka mwena mukikole okuva buti buli muntu akikole saawa dino. Kubanga wano tuli kujja ndikubonanga wakambe wano tuli kujja wakambe tosobola kukola lumbe toli family member omukulu ono Busegirinya yabali akulira mu parliament toli mukamawe otegeka otyo olumbe nti olikutegeka lumbe wona kuziika nti wena olikwenda kukungubagira muntu. Ayi omuntu wali ali mu maka muba muzaala mweyakulira mukaire we wali buli muntu wali olwokubanga mufunyefunye obusente mwatandika okulengedda emyoyo. So bino twabidamu nga tumalirire tuli bamalirivu era ndikubakobera abanankyukakyuka mwena from today buli muntu atewe ekirambo kye from today buli muntu atewe ekirambo kye because tulina n'abantu mu families nga tibatwenda imwe mwaidanga mikwano gyaimwe muviire bambi mutwenda ino munoleirwa mwaida mwasula kuluya mwasulu munimo mudaga nife mutawuni muno mwayagana mboli kubanga muganda wange bambi mwamuwa ekitiibwa ekyo yasobola okubanga abaguidinga on how to go about certain things mu nteekateeka y'okuziika. Aye kayibwe baba weekyo babalowooza nti basobola okutwala obuyinza bwona bano abantu betukoleramu batulinako obuyinza. National Unity Platform nze ng'omuntu eninako obuyinza esobola okuba nti tumuziike tuti tumwerekere tuti okusinziira ku mbeera de bw'abaire atambula.